Basajja mivule basinkanya abakulembeze b'abavubuka e Kamuli ku Kamuli Youth Center okwakukanako n'ebitundu ebirala basanze akaseera akazibu okumukuyegera. Basajja mivule yasooka okwogera n'asaba abavubuka okwegattira mu bibiina gavumenti balina sobola okubayambira ng'omuntu wakuba emitwalo 5 ng'entandikwa. Ebigambo ebyo tebisanyusiza abavubuka ne bamukyomera nti obwo obusente bw'otono ku bisawo pulezidenti byagaba mu bitundu ebirala. N'eggwanga lina okutwalira awamu be bantu abeegasse ne bagamba tuli balimi tuli bavubi. Muntu mulala muwa ebisawo esente okugayukaaga muntu ati lingirira abantu abaligano bonabona. Gavumenti etegeera ba Kampala nibebeidinga n'abalonzi bebayolera ebisawo ebyesente bajja nabyo bwakumabega kasali nyabita nabyo bwa mubutu kugabira bere bamanya bakisizanga bazeneto eryokubawola balina okusooka okwewala ebikola ebikalakasa. Bajagazizza okwogera n'abavubuka okubakakanya ng'asiiwansa n'okumaze. Abavubuka bategeeza abakulu nti bakooye okulimbwa abanene mu NRM bazze basuubiza ssente wabula ne batatuukiriza. NRM etubale mwaka obuntu atwala miliyoni 7 yadira abantu 10 fulufigo olwazaala bamuyuwira esente. Basabye okusisinkana pulezidenti ng'akalulu tekanatuuka nabo babeereko ke bafuna. Abakulu balabye abavubuka batabuse mayinja abategeezezza nga babaddeyo obukadde bubiri wabula abavubuka ne basigala nga bamuŋŋuula ekibaliriza bajje bayinye ne basajja mivule okwemulula okwetegula ekibabo nga tebannagenda Kamuli basuseeyiganga gye basinkanira abavubuka bageto era bakiguddeko abavubuka babanywesiza enjaga nga tebannawuliza ebizibu byabwe mu nteekateeka gye baliko ey'okutandika busoga nga basagula akalulu ka pulezidenti. Akarubiri abiri mukuru naye ezisika n'abavubuka bagete yiga nga yabadde ku Ntinda Resort mayinja yasaba abakulembeze okuyamba ku bavubuka basobole okuva mu mbeera gye balimu. N'emirimu gisanyadde mu Kampala nga banakibiina ky'NRM bayise ebivulo okulaga obuwagizi bwabwe eri Pulezidenti Museveni. Bano bakugadde ku kibangirizi ekya KCM beetolodde enguudo eziwerako mu Kampala n'oluva ne baddayo gye basookedde mu kuwayamu n'amakasiza omukulembeze w'eggwanga nga ku mulundi guno buli lwagenda okukumba obukukumbe. Era tugenda dowa tugende ku luguudo tugende ku street zonna za Kampala nga tuwaana muzeeyi waffe tuwaana pulezidenti waffe tumulaga nti obuwagizi ne mu boda naye gye buli. Anytime endidde muzeeyi mulibirawo omubiri kubanga muzeeyi alwaniridde eggwanga. Bwetugenda mu nsiika ebyemizannyo mu mipiira egy'amasaza aga Buganda egizanyiddwa olunaku olwaleero mu kisaawe ekyenjeru eri mu ssaza ly'e Kyaggwe, Bulemeezi esobodde okubeera ng'efuna obuwanguzi bwayo obusoose era bwetyo n'erinnya ku kibinja eky'entikko ku ntikko ey'ekibinja ekisooka. Yo Buluuli eremesezza Mawogola obuwanguzi obwokubiri ng'omupiira guwedde 0-0. Ekitundu ekisooka kiwummudde bakyampiyoni ba 2012 aba Bulemeezi bakikulembedde ku ggoolo 2 ku bwereere eziteebeddwa. Abazanyi Elagu Gabriel mu ddakiika ey'okuna nga gwakatandika ng'eyokubiri eteebeddwa. Akira mu muzannyo mu ddakiika eya 34. Bayinza okubakuba emusiro wano eno singa Buganda wange nereketa omusana egwaka ebizigo ne bikulukuta ne bigwa ku tumende free header. Yes.
mu kitundu ekyokubiri singa abakiwangula mu mwaka ogwa 2018 egezezaako okunoonya goolo n'ebulanga oluvannyuma amaanyi gagiwedde. Kino kiwadde Bulemeezi Bbeetu okufuna goolo endala 2 eziteebeddwa. Abazanyi Sulaiman Sessazi ng'ebadde ya penalty wamu n'eya Bernardo Katerega mu ddakiika ennyongeremu. Guli 3 baba ze bakuba ate ffe tukubeemu kati leero teebye babakube eyokuna wano yawano obadde kubaogola kuba 3 kati bakuba 4 bamukubye eyokuna baba omuvukono Katerega Bernardo Katerega ono nga buli kyava katebe. Omupiira akati wa Singo ne Bulemeezi mu kiseera kya Fufa enjeru guwedde Bulemeezi eguwangudde ku goolo 4 ku bwereere bwetyo n'etangaaza emikisa gyayo egiva mu kibinja ekyokubiri ekya Butikkiro. Kale mu malala bannabyamizannyo ab'enjawulo bafunye omukisa ogw'okuvuganya mu mpaka ez'omwaka guno olw'ekirwadde. Abatafunye mukisa gwa kuvuganya mpaka omwaka guno olw'ekirwadde ekya COVID-19 bangi bagenda maaso n'okutendekebwa okulaba nga bagezaako okwekuumira ku mutindo nga beetegekera empaka ez'enjawulo ezinaabeerawo omwaka ogujja. Omusasi waffe awayizzaamu n'omuddusi Halima Nakai eyawangulira Uganda omudaali ogwa zzaabu mpaka z'ensi yonna ezaali mu Kata omwaka ogwedde.